tategeezanga abantu be bwe yali newankubadde ekika kye, kubanga Mulodokaayi yali amukuutidde obutakitegeeza. Era Mulodokaayi n'atambuliranga buli lunaku mu maaso g'oluggya lw'ennyumba ye ey'abakazi okumanya Eseza bw'ali era kyalibeera. Awo oluwalo lwa buli muwala bwe bajja okuyingira eri Kabaka Akaswero ng'amaze okukolerwa ng'etteeka ery'abakazi bwe liri ery'emyezi 12, kubanga ennaku ez'okulongoosa kwabwe bwe zaatuukiranga bwe zityo, emyezi 6 amafuta ag'omugavu n'emyezi 6 ebyakaloosa n'ebintu ebyokulongoosa abakazi. Kale bw'atyo omuwala n'ayooka gye eri Kabaka, kyonna kye yayagala n'akiweebwa okugenda naye ng'ava mu nnyumba ey'abakazi n'agenda mu nnyumba ya Kabaka. Yagenda akawungeezi n'akomawo enkya mu nnyumba ey'abakazi ey'okubiri mu mukono gwa Saasugazi omulaawe wa Kabaka eyakuumanga abazaana. Teyayingira nate eri Kabaka wabula nga Kabaka amusanyukidde era ng'ayitiddwa erinnya. Awo oluwalo lwa Eseza omuwala wa Abikayiri kitaawe wa Mulodokaayi omuto eyamutwala okuba omwana we bwe lwali lutuuse okuyingira eri Kabaka, teyaliiko kye yategeeza wabula ebyo Kegayi omulaawe wa Kabaka omukuumi w'abakazi bye yalagira. Era Eseza n'ajjanga mu maaso gaabo bonna abamutunuulira. Awo Eseza olw'e16 awo Eseza n'atwalibwa eri Kabaka Akaswero mu nnyumba ye eya Kabaka mu mwezi ogw'e10 gwe mwezi Tebesi mu mwaka ogw'omusanvu ogw'okufuga kwe. Awo Kabaka n'ayagala Eseza okusinga abakazi bonna. Kabaka n'ayagala Eseza okusinga abakazi bonna, n'alaba ekisa n'okuganja mu maaso ge okusinga abawala bonna. Nti Eseza n'alaba ekisa n'alaba okuganja okusinga abawala bonna, okusinga abakazi bonna. Omukazi gwali wano. You seated women here. You need to obtain that favor. You need to obtain that grace. Even the children of God, they need to obtain that grace. Hallelujah. That he obtained grace. He was favored before the king, more than all the women and girls. Then you woman here, you have to make sure that you pray for that grace before the Lord to be obtained, to be favored more than all the women and girls. Amen. Whenever he looks, he sees you deserve it. Whenever he looks at you, he looks at you deserve it. For the Lord is divine grace. Before that man, even the actions are marked. Amen. Esther did the actions. He did whatever needed. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. You needed that. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Even if you make a peace on the place, you have a divine favor that the Lord gives. It is going to be of nothing. Tell your neighbor it is nothing. Amen. But as the Lord addressed you, divine grace the Lord gives, that is divine. Amen. Amen. It is a divine blessing. Tonight I pray prayer for you. Let it be the joy
In the previous times of my marriage. Hallelujah. Amen. Amen. I'm a short woman. Amen. Who cannot look at me as a short woman? Such that I can come near and look at me. Hallelujah. Amen. My husband is a professor. Doctor is a professor. He's a doctor, he's a professor. Amen.